okusomoozebwa okuva mu advanced technology, social media platforms, n'abazadde abatafuddeeyo nnyo ku kulambulula abaana ababeera kubalambika basuddeyo oggwannagamba ssebo. Ndi mumyuka wamukulu wa ssomero naye nga nkwasisa empisa. Omulimu ogwo si mwangu naye ogenda olumu n'oyita omuzadde nga waliwo ebitatambudde bulungi omwana. Omuzadde tawuliriza kyekisooka. Omuzadde najja ng'ayambadde bubi, omuzadde najja ng'ayogera bubi, omuzadde najja ate ye yennyini nga yeyeetaaga okusooka okutuuza mu kakiiko akakwasisa empisa. Kati nawo neweebuuza bambi n'osaasira omwana oyo azaaliddwa omuzadde oyo. Okusomoozebwa kw'abaana abavubuka ensangi zino oba mu luzungu kivunula nti the challenges of the youth in this era. Nga tubadde nga tukwagala okugunjula abaana n'okubateekateeka mu mbeera eno eriwo mu nsi. Kale gamenga ebisaaga bikutte akati mu mbeera nyingi wakama mu masomero mangi abantu babyogerako waawe biyinza okuba nga byogera bugezi nga tebikolebwa naye nga byo tebega nti tebikolebwa naye nga byo byayingira abazungu babireeta. Katukoze tutya gwe munawe gwe tubaddeko olwaleero. Nkobazambogo ogasiddwa mungi okusooka kwa byonna muyize empisa kubanga tukwasiza empisa z'Oluganda zeziriwa weyisa otya mu bantu okwana emikwano olina okugikuuma era byonookola okubiriza banno okusoma okubiriza banno okuteekamu ekitiibwa mu basomesa abasomesa